Inside Story Uganda, real source of political updates. Ne Yosefu Tamale Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi ne mama Mole Namatovu tutandike. Yes, wakati mmwe ekizibu kye mulina. Kizibu ki ekiriwo Uganda muno. The institutions zonna zaafa. Institutions zonna. Society yafa. Parliament infu. Parliament infu. Kakati when you have a problem. Katudukirewa situation yammwe efaanana ng'ewaffe. Omusirikale ow'Amini. Amini yalina Masaka suicide. Ekasijjagirwa. Ng'alina ekyotera bayitawo ku buyambi barracks. Ng'alina essanje barracks. Ng'alina essangobbe ne ku border. Ezo zonna nga zikozesa ki? Anti Tanzania buli kaseera Amini yalowooza nga bagenda mulumba. Awo wonna ewaffe nga bali fortified. Kakati omusirikale n'ava essanje n'agenda mu bbaala n'asangamu omukazi ng'alina ebbaawe. Kati omukazi omusajja n'amugamba nti mwannyinaze. Addya mukazi wa mufuulaani. Nanyini mukazi ye yayita mukyala we mwannyinazi olw'okuba amusanze n'omulala. Banywewo omwenge gw'omusiguze. Had biscuits, had what? They used to dress nicely. Nga tongo jerabiramu. In fact, many children wanted to join the army. They were brutal, but well appearing, very smart. Era biscuit yani okujjako yabanga akaawa. Ani biscuit wa omwenge gwabwe nga baguyita kigatto. Nga shops z'amagye mu Uganda ziringa supermarkets. N'ebyo byalagawa. Ameho kubeera nga balina nga supermarkets zaabwe. Teyalina UPE, teyalina ki. There's a time when you concentrate on one institution. Kati nga ayina okubasanyusa. Kakati omwama gye bwe baamukuula n'awalabanya omukazi mu lusuku. Kati n'agamba tiwamma mukwe emmundu yange gisigaze. Bawa omusajja asigaza ki? Emmundu. Mukazi we bamuwalabiriza bamututtewa mu lusuku. Kati ebbuba limukwata. Akwata emmundu agisuula mu toyireti. Ng'ani amanyi okukuba emmundu mu kiseera ekyo? Abantu bagidduka buddusi. Tebabatendeka kyakamukyaka. Yali tannajja. Ate essaawa eno olaba baati buli omu ng'agimanyi. Ng'emmundu ebula. Kati omuserikale bwe yamala okukola emikolo gye addayo bwe yalese mukoddomi we nga talabika. Emmundu nayo tekola ki? Terabika. Ng'oyinza okudda mu barracks nga tolina mmundu. Kagenda agamba banna abali ku quarter guard ti omuyeekera nzibyeko emmundu. Omuyeekera banna abaserikale ba Amini baali batya abayeekera. Barracks ennamba ye yavayo ng'ezingako ssanje. Kati ensobi gye baakola ono yali amanyi emmundu gye yagisudde baamukubirawo essasi. Kuba balowooza komando omuyeekera komando bwe baamulabira ba. Kati ku nsi ne kusigala nga tekuli amanyi emmundu gyekola ki? Gyeri. Did use to stop passenger buses to search for this gun. Ebisiko ne byokebwa until it was discovered in a toilet. Nga wayiseewo emyezi ng'egi nga waliwo omulimu ogukolebwa essanje. Era ffe abewaffe bakuga nti kino bakinoonyeza ng'emmundu y'essanje. One gun. Kakati bagizuula batya? Waliwo eyamulaba. Abantu bonna badda tukube ebuwe tukube wa tukube ensuku zonna bazifukudde essanja ne badda ku byolooni. Tebabiyoolayo. Nga banoonya mmundu. Kakati kyenkuga ye situation gye tulina. Kati gye tulimu mu kiseera kino. Nti when we have a problem tetulinawo institution yonna ze zisooka okufa. Zonna zaafa dda. Kubanga you must understand what does the president want to achieve. Era naffe kye twebuuza. Put him in your shoes. What would you do as a leader? Nga batta abantu
ne bakuleetera ab'ebijambiya n'abasinga mu State House, n'alaba bannamwandu, n'alaba abayina enkovu. What do you expect this man to do? A leader cannot get sort of solutions. The moment a leader cannot solve a problem, he has gone. Buli omukulembeze bw'alemererwa okumalawo ekizibu abeera olwo takyalina makulu ate obeera naki. Kakati look at him. Ali mu desperate situation. Togamba nti ebijambiya tebiriiyo. Ebijambiya weebiri. Togamba nti abantu tebattibwa. Abantu battibwa. Togamba nti political persecution. Nti abanuupu beekalakasa bakola ki? Teriyo beekalakasa. No. Kati instead of he has provided a solution for him, no bail. Don't condemn him. If you had vibrant other institutions, he's not decreeing on this matter. He's brainstorming. Mwemuleta ki? Mwemuleta ki? Ate je kitwala mu referendum akiyiseemu. Twagala tukokereko n'akatundu akaganti ababaka ba parliament bagibwayo. Era mu referendum eyo. Olabe bwe bakunkumukanga ebinyira. You see, you must alika nkubuulire referendum omulamuzi adesigninga ekibuuzo saidi zombi ne baziwa emyezi 3 oba 6 ne baziwa sente. Njagala okubabuulira ababaka ba parliament abo nga babawadde sente temuddemu byalo mubuuza abantu tebajja zirya waliwo anasigala mu ntebe awo. Museveni abagambye tutaddewo sente obukadde 2 oba 3 mudde mu byalo mubuuza abantu. Waliwo n'abantu no, we are talking about to parliament. Waliwo n'abantu nga abagambye nti mbadde agaaga milioni 5 mudde mu byalo mubuuza abantu banasigala onalabawo ekalakasaawo sente kikemu. He has already defeated them. Round 1 Museveni has already defeated them. Because you have failed to provide an answer. What in absence of this? Because you are not denying that ebijambiya tebiriyo. Tamale kati gwagira beiro. Anti nkubuulira tira such think loudly. Isn't you mean? Ti omwogezi w'amagye agambye. The Mr. Spokesman has decreed that ye president akitadde ku meza zonna brains zitandisikeyo okulowooza buli omu aleete ekikye sensible solutions. Buli omu aleete solution ye. Why do I say that parliament has lost? Lwaki parliament ogamba? Let me tell you, when parliament, we should ask ourselves, why does parliament want to solve this issue through political means? Parliament yeyagala nanti ne president yakireta mu politics. Kati katubuuze the president yagala let me solve it politically naye bwe yagamba sijje. Let the speaker of parliament quote in the constitution in our statute Gundi instrument whether it is written where it details how an MP must be arrested or they are not arrestable. Tamale kino kisukka kuba MPs bayiro kigenda kutwafika ffenna. Ekisooka mutubuulire bakwatibwa oba tebakwatibwa. Bakwatibwa ababaka. What's the problem now? If we say that parliamentarians are very important and if one of their own is arrested then they blackmail the state, what would the soldiers say if a celebrated general is arraigned before the court martial? Nabo ne bagana ne bakuba amasasi waggulu. What if the doctors also say the same? Tibwe tukwata doctor who has killed the people ngaba bakulanga organism mu bantu then the other doctors go on a strike. Singa bakwata munnamawulire naffe bannamawulire tetuddamu. Singa tugamba nti abasomesa bwe tukwatayo omusomesa aliwozebwa nti yafunyisira omuwala olubuto all of them beekalakaasa. Nti bwe tunalaba ku TV nga waliwo omusajja akuba mukazi we abakazi bonna they should close their inner chamber. Munakola mutya? Nawe ekyo kisoboka. Yes. Awo tubeera nga tugenze mu lawlessness stateless. Singa nkubuuza kati ne nkubuuza nti Museveni omumanyi.
Museveni yani Museveni akyusa kala nze simumanyi bulungi toga nti Museveni simumanyi bulungi ye mutani wa Kaguta Amosi ye Bawa Janati ye kitaye wa Muhoozi ne baganda be ye president wa Uganda commander in chief sentebe wa NRM fountain of honor oyogera bya bulijjo naye those who are fighting Museveni don't understand him. Nze what at times I regret why the biggest blunder I made in my life, which would haunt me throughout my life, was to join the State House. I blundered. I blundered. But I always console myself. If you read my book, Inside the Palace. Inside the Palace. The Palace, Nagano Kafurme. I wrote it with a lot of anger. Whenever I read through it, I put it aside. Nena wandika mnengama, in spite of the humiliation I've gone through, at least my stay there for 14 years helped me to study Museveni. Emyaka jiwamalayo 14 wadde wasanga ebizibu kyakuyamba okumumanya president. Ngatangoba na mu meetings nze natulanga akatabi kanga nkateeka eri ewasemba angobemu ningatangoba mu meetings so I came to know a lot of things. Yes, kakati Museveni tuyina ebika by'abantu bisatu abakulembeze. Tuyina bwe tuyita politician. A politician is opportunistic. He thinks in terms of winning an election. He operates on political expedience like Obote. Ebyemengo njabibawo. Politician. Aloleza mukimuyisawo mu kalulu akaddako. Era mwabamawulire. Singa bamawulire muwandika mu election campaign. Ne bakuwa okuwandika Museveni. After 3 days Museveni's speeches become dull. Ziba zigenze ku page 3. This will make headlines every day. Abegendi abadde amasanyalaze awajja kuzimba w'essomero awajja kola Museveni's campaign speech is the one we said in Masaka will be the same in Arua, will be the same in Kotido, in Mokono, elsewhere. Kakande tudda ku muntu ow'okubiri tulina gwe tuyita statesman ate abeera atyo looks for harmony in society, but without undermining the core of society. Ayagala kukanya n'enkolagana wakati mu bantu naye nga tavudde. Yes, as long as Museveni restored the traditional institutions, when Mumbere, one of the traditional leaders, turned his palace into a criminal center, Diama attacked it. Golowoza bululu. Yet alowooza ki? Kalulu. Yes. What if it becomes a tradition? Buli traditional chief ne kitandika Museveni summoned the parliament mungabali mu campaign ngebula a week ngezi akaluka berewo nalete etteeka erifuga ly'abakabaka nadulike mutumiranning unayagala tusule seja mumugambe everybody including America nadulinaga tulikolenga akaluka wedde naga no, we don't have this law. Waliwo traditional leader yinza tuleetera obuzibu. As you look for votes as a politician, this man is not looking for votes. He's looking for harmony. But not contradicting. Kakane ate netujja tufuna revolutionary. Ye walks atu. Revolutionary yajja kuchenjinga society kujja gwanga ku point eno kuliteeka ku eno. Taba na bisanja. Kati Museveni aliki okuteekerawo Museveni revolution yali yoko statesman he is a statesman and a revolutionary. Aina byakyusa abo bonna abalowooza nti bajja mu bulakameyiringa Museveni tabulakameyirindibwa. Museveni yasindika ekibinja etteso kiteese n'RPA ne babakwatirayo thinking that they will blackmail him to negotiate with them. Bajje mu government bakole ki? He sent there a rescue mission when we did not even have special forces. And I remember one of the ministers, Kim, died in the operation. He never succumbed to pressure. Abana be Makerere bajja bali baga bedimi n'atuula nabo n'abawa concessions bamugamba muzeeyi biteeke mu buwandiike
today tubulire bannaffe he closed the university the following day. How can you tell a president that what you are telling us must be put on writing? Mubere omuwambye tebamutegeera tebakola ki tebamutegeera gundi ogambye ye evolutionary yes ADF neja wano weri ADF weri iyo abapolisi buli gwe bakwata ADF anti babadde nga bakwata tebakyalina kibondo tebakyalina nti basinze kuni nabitandika ebyo nabitandika natekawo pistoks nezirema who defeated Kony afende Muhoozi in Galamba taddanga mukulabika Kony ani the moment Muhoozi and his team landed in Galamba ate Kony walioze mumulira twamulya mu Central African Republic. So when you are dealing with Museveni, Museveni is not blackmailable. Why? In spite of the two characters I've explained, Museveni will rule the country for a long time. Taina kyalika omuntu anafuga eggwanga ebbanga eddene taina kagulu mukali kama bega abajja kasanga. What if had succumbed to Mengo federal agitators, he would be now fighting a stronger force. Kyogamba ye buli kyalabawo ekizo emirira mu kkubo lye akijjawo. An American president has 4 years. The other one deployed in Afghanistan, this one has withdrawn. But this one does not have this freedom. Ono yeta ina time. Ekitegeeza institution, how do you expect an institution to conduct itself? Kakati wakati ta. Institution hiyo naye alibadde egamba. You are members of parliament who make laws. Mumukola amateeka. Babavunaniddewa. Nye babawambye buwambi bamaze okubawa bbayiro ne bajja. Yes. Kubanga ekintu kya Segirinya mwakitta n'oyo omwana. You killed it. Why? Era nze mbaga nti Basegirinya abo kabayege. They are being used by a powerful force. So kolinde bayina ababakozesa. And my fear is those boys should be protected. The more as the president insists toughens on them, they can be killed or poisoned in prison. So kolinde waliwo forces endala tekiri ku open gundi nga bwe tukiraba nti olunaku lwa mukaaga nga kati nalimva ku Gasimbagane ne bannamawulire ngaliwo awo ka hoteli akali wansawo nagendangawo nga ku bitaalawo ekyemmanga kali wansawo awo mu kikomanyiwo yali veteran kati mba ntudde awo ku lw'omukaaga a minister came nanga nti you go and tell your boss that there is a plot to poison Bukenya in prison and Bukenya is getting food from his home. Bagala bamutte bajeyo omulambo baguyingiza ekibuga government yegwe. I heard a policeman, my security guard was a policeman. I told him omusajja otakulabye follow him. Natambuza ebigere emmotoka yali agiresa ku Kabira Kirabu. This is why Bukenya stopped getting food from home. Kakati all prime suspects in Uganda are killed. And when I analyze, I told you tinzenga amanye bya security abantu abatta abantu mu Uganda bebamu ka group kali aka kubanga bolaba zisigaze prime suspects are killed to eliminate evidence. Those who are not killed, they fabricate cases against them, preemptive arrests and detentions. In every murder there is a woman. Murders are based on us to know it. There is a woman. In every murder there is a border. Kakati Basegirinya bano okubeera ba prime suspect mu bijambi ya Segirinya and look at how the forces of government there is a strong bond between this group and the media, and I suspect that those bandi groups ez'abazungu were involved in this. Mulimu a lot of money. Tibotunulira bukedde all along abadde awana Segirinya. All along, all efforts are being done. All efforts are being done to ensure that these people come out. If they don't come out, they will reveal. This is why I fear for their lives.
Kyotegeeza ko gamba kino ekintu kinene kisukka ffe we tukirabira nti bijambiya kirimu ne forces endala. When you see the president insisting, because let me tell you, tetufunangako mubaka wa parliament yagenda Congo ne bamukwatira mu Buyekera. Yaliwo Chipoyi Nsubuga Tony yali owebubuulo. Yes. Has the parliament ever been united as it is on any matter? Kubango inokumanya nti naba abamu kubajja. We are sponsored by mafia gangs. Abamu kubabaka abajja. Yes, they are controlled by remote. Two, look at the efforts. Mututekemu. Tugende twogere n'abantu. Mututekemu. Nayogera nemba gamba. Nti omusajja bamuyita Dr. Nathan Kalema. Yali dipitala disejinja. Abaserikali nga bati abayekera. Abatandika okuba abantu obutayimbwa mu jinja. Abantu bayingire mangu. Because Obote could not declare a curfew. Obote even refused to use combat helicopters in Luwero. Yazigano. Tizija kutta abantu. Kakati Nathan Kalema yali refunant. Nga ye dipitala diswa jinja. Nalwa mu bbala. Nga talina mwenge gwanywedde. Nagenda nga atagala. Wawugana. Kati omusajja najja amukuba akatayimbwa n'amukwatirawo. N'amutwala Obote. Obote ne bamubuulira nti abajasi be bakuba obutayimbwa. Nathan Kalema solved the butayimbwa menace in Jinja. And to promote him, Obote took him to Luwero as district commissioner. I said, the day the NRA arrested that man, I was with them. He sued them and myself. But I saved him. Namuandika kumawuli nti this Luwero abayekera bamukutte. That's why he's alive. Kakati aligindi yabeerako ne munosemu. Naye bw'anakyogera abamanita bamunoonyezza embalala. Ne bamukolako interview. Naye nga kye bastressinga kimu. Kiruwa. There should be talks. Nope should be involved. The opposition ke banoonyezaamu kokka to politicize the matter. So the matter was handled badly. Learn to handle issues. If any of my children they arrest him, I first fight. I don't fight. As long as you identify yourselves. But if I start fighting, then Obote ekinyusi n'okumanya biki ebiri simanyi bakola ki bulijjo tuga let the law take its course. But because a powerful group is involved which must have connections with these donors who are banned, look at the judgment. A judge cannot give Segirinya academic papers by nullifying his case, Kidandara's case on technicalities. Irregularities. When I choke and about to one sereco. No, technicality. Is an election irregularity. On academic papers, a judge cannot give you academic papers. A judge is not an academic institution. Oyo mulamuzi wawo asale jabi godo byambizi yasaza n'ogwasereko n'ogwero yes babikola kuba mutuufu kuba mukyamu nti babikuleetera ebyo byonna nti to justify kubanga mutemutegeera the difference between say this is a constitutional matter nti a person to be a member of parliament must have a level or its equivalent. Where do you get academic papers? The record is judgment. Babiteeka mateeka gaabwe babiruseemu awo kitegeeza the judiciary mwerirwaki foreign donors are involved. Kyavudde Museveni abiremerako kuba abantu bagalwaki Museveni alibadde nnyo kweno ensonga and for you have failed. You are talking about is an attack on parliament. No. An attack on parliament would involve people vibrant MPs like Nsereko, like Sechikubo, like the Katuntuzi. Like some Jews. But these people have not even made their maiden speeches. Is this man a serious MP? And Segirinya. Would we? Arua Machindi Alan Sawanya. Yabadde shadow minister omusajja n'ogamba nti omusajja yazze okubba obumimu bwange ayina embaga y'abantu 100 ng'entazireseewo. What type of reasoning is this? Kakati kitegeeza nti ekintu kyammwe mwakikoze eki
bakisabise bubi ekintu kya mumwakisabise bubi nti kati parliament which would provide a solution has been entangled into the case. All of the other gundi commentators have missed a point. Na yet tetulesewe ekizibu kiri ku police ekola investigations n'efulumya report abantu ne babateekayo kati ate obambe boyiro nga police tekola kwayo. Number 2 nti do we ye president believes it needs to be told because nalabako omukyala yajja n'amugamba nti abaana ba musajja wo veterani tebasoma namugamba nti eri masomero ga UPE namugamba nti nze nzira abaana bange mbateeke mu masomero ga UPE tasomesa namanya ono musiru yali sose wange oyinza ogende omwana wa Uhuru n'omugamba nabe namugamba tunaga pirawo gwe tunagabula tunamujjawa nayogera hoteli endala who will go back to you? Can Museveni sponsor you to accept if it requires abroad? Can Museveni sponsor you to do a course nga UPE schools where he will be a vote of no confidence in his institutions. Kakati today, do you think Museveni can accept even if he knows nti abantu abasecurity be bakwata batali batuufu? What if Museveni was not putting his head nga agusoza mu fridge tepo yo yawuli esawe bitebali tibwerere ngeri fake era bandikuti kati tali mu position yemanya nti ekyanku yabayina ono yayina president's ambitions bana abalala nga bati bayina gundi organic trade yabo which was very lucrative and they are indicted kati akitegedde bankubira bwerere but this man is stopping gundi nkugambye offroad me sijja kuwagirako togera muwagira asobola ne bwasigala we yekaira nonde banze nesimbawo nawe simbawo ngasigala we yekana nge nesimbawo yeye wangamba toyina political ambitions mu future and does he mean that he will not have an opposition in his government if he wins? Aira opposition kati why do you fight me endlessly? Enjovu ekijitta kiri kimu akasisi kakiyingira mukutu neta kalinda kufuluma negende be omutwe gwayo ku mitwe eminene niyeyasa bwobanga ojoga abantu omuntu mulimu akulemerako kakijjana ngoma kali kasajja kalema nga kalina wale kikanywa wale jiwako nekagamba nti ono muyikirwa ayagala ki Queen Mother tira ya musi abatono ne basolovinga problem ne bagamba feka baka wafe tatekebwa ku postmortem ne yako ke kamuyitiranga laba bwakatta mazebbanga ki mukomera nezi business nezi family omuntu akuleetera ebizibu mu nsi aba munafu kebaga nti akameggenjo kaba katono nnyo kati ono nja muleetera ebizibu kubanga in his desperation he fears that he knows I will not support him he cannot stop his president ambitions never know what the comments bamwogerako kakati yalowooza agambi unsuffocating economy yange amakampuni gange I will never kneel before him. He made a mistake of sacking him from State House. Naga navumye nazaala we. Kakati teyategeera potential yange. We shall never work together. That's complete. Attention, I'm war hardened. As this man has said. Timirundi is not a rules. What do I lose? Emyaka munana nga ntoba. I'm war hardened. I can fight another 10 years. Ne obadde wotya mweje emyaka munana jonna. Mwenkolesa. Soka olinda ata. Have many opportunities. Does all of the man, does he control the money? Is he governor Bank of Uganda? Is everybody working in good? Kakati ze nkugamba. Timwe kibalemye. The issue is we have suffered a number of murders, but the culprits are not arrested. Nanti checho chengamba. Polisi yachite bakoze. Ate Museveni najja afuna omukisa nabagamba nti bwobanga oyagala okubeera omusajja ng'oli mugezi mukwano gwa mukazi wo ku mizigo ne beevuma gwewegalira mu nnyumba tobataasa era obeerawo n'owuliriza you swallow the vomit n'owulira kaakati nabaga nti gundi ku Sunday ewedde eri kaka in a disparate voice called me to go to his home that he was surrounded and he suspected that Balaam was involved. Balaam? He said, as ISO chief, I investigated all of the murders in Uganda
made my conclusions, but I did not submit the reports to the president because I knew the information will leak and these people will quit me. They are coming to collect these files by putting me inside. Take them away. Fire nebazikuwa. Tamale. Fire nebazikuwa. I've written my book, Vomits of a Spy. Tamale. Kakati, olaba, nti kaka agamba bano, kaka agamba batemu bonna abamanyi n'ab'ebijambiya. So calling the Tamale. Why don't you encourage the vomit? Why don't you encourage the vomit? Because Kaka is not a drunkard, Kaka is not a madman, and Kaka has defeated you on two fronts. One, if Kaka was a killer, would he have been recommended for a diplomatic job? Do killers get it? Because he appointed him, he refused. The question that he would have been rejected by parliament is speculation. We have had very dirty people have found their way to parliament, including ministers, who stink more than a Marwa toilet. By same, Kasogula bali kugundi, appointment gundi. Appointments committee. Yes, kubana boba gule. They are buyable. Bwamugana olwale enchane bagenda. Ngana olwale enchane bagenda. Netamale. Kakati kye abasajja nga bakaka bakaba. Anti wira dena bo sefauze ekibiche bakoze nti bayina preventive dismissals and arrests. Nti buli abakoledde yenna tikadaga within a very short time ne institute mujije without is it yenna nerinya lye balijeko nasente zigenda mbazijeko n'amateeka ga rais abagagobye bagayimiriza legacy yakadaga bagajisa nalabye ekiro nga babalambuza nti faamu ya president yerwerezise ekoze eki kuba kubana chube. No, you have experts. Why didn't you get the experts that have maintained the president's farm in Rwakitwa to be Madrani farm to this place? Wakati mama twala Luwero ku farm. Ati bana wazambu balumba kundi na yomola. If everybody was working with you, goes back cursing you, whom will really recruit in future? Nikati bakuba legacy hakadaga nga where will you, if these people you have humiliated, gang up against you, will you hold the power? Kadaga nga akoledde eggwanga lino naye buli kimu bali mu kisangulawo mu records za parliament. Sempija ya sente z'amawako ngate bamugoba kuba bali egundi nzirabu mbasasira abo basempija myai refit kuba bano babagala bakubire dollar hisole bagigalewo. You will not get new people to work for you. Katujjawo buno tutandikirawo.